Mbalamusizaako nnyo yonna gye muli. Patrico Mujuuka nze mbabuuzaako omu ku bavuddeyo okwesimbawo ku bubaka bwa Parliament bw'ekitundu kyaffe kino ekya Nakifuma omwaka gwa 2021. Njagala okwebaza byonna gye mukola, buli omu gy'atuusaako engalo. Njagala okwebaza ennyo, webalire ddala, kyokola ky'amaanyi nnyo. Ate era njagala okubeebaza ennyo okuba nti muwaayo akadde okuwuliriza biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Eggwanga lino lyaffe ffenna, okulikulaakulanya kitukwatako ffenna. Buli omu waali alina okulaba nti ateeka ettaffaali ku nkulaakulana y'eggwanga lino. Enkulaakulana y'eggwanga otandika nawa wooli w'otandikira. Buli omu kyasobola okukola ekitono ekyongera kuba ekiteeka ettaffaali ku ggwanga lino w'atandikira. Ffenna naddala abakulu abayizi emyaka 18 n'okudda waggulu, ekyokkuba akalulu kye kimu ku byo bwe tusalirawo okulaba nti eggwanga lyaffe twagala litambule bwediti oba bwediti, nga tulonda omuntu anaatukiikirira mu Parliament oba nga tulonda obukulembeze. Obukulembeze tubutandikira ku LC esooka, ne tulonda ey'okubiri, ne tulonda ey'okusatu, tulonda ey'okutaano, ate era ne tulonda n'ababaka ba Parliament. N'olwekyo basabo ne bannyabo, nyongera okubeebaza okufaayo okulaba nti eggwanga lyaffe litambula nga twagala litambule, naye nga mu byonna nyongera okubakubiriza nti tulina okufaayo okulaba nti tulonda abakulembeze abatuufu, tulonda abakulembeze abanaatukiikirira, ekitundu kyaffe kiwulirwe nga kiwulirwako birungi, ekitundu kyaffe kyegombebwe olw'enkulaakulana ennungi ekirimu, ekitundu kyaffe kyegombebwe olw'embeera gye tulimu ew'essanyu, ng'enguudo zaffe zitweyagaza, ng'amalwaliro gatweyagaza, eddagala mweriri, abasawo mwebali, ng'amasomero gaffe gatweyagaza, ng'abasomesa weebali, ebizimbe weebiri, n'ebikozesebwa nga weebiri. Ekimu ku bituyamba mu nsonga eyo be bakulembeze abatuufu. Nti bwe mulonda okugeza omubaka wa Parliament, ekifo nze nange ekyenvuddeyo neesimbemu, bwe mulonda omubaka wa Parliament omutuufu, anaafaayo okulondoola okulaba emirimu gya gavumenti nti gituukira ddala ku byalo. Y'engeri emu gye tuyinza okukakasaamu nti eggwanga lyaffe lijja tweyagaza. Nga tulonze omubaka wa Parliament anaafaayo alabe abantu bange bali batya, embeera yaabwe eri etya, amakubo gaabwe gali gatya, amalwaliro gali gatya, abavubuka bali batya, balina bye bakola. Ofuddeyo okulaba nti okwasaganya gavumenti n'omuvubuka waffe owa wansi okulaba nti afuna kyakola. Y'ensonga lwaki abamu tuvuddeyo ne tugamba nti katujje twesimbewo, ffe abasobola okwogera, abasobola okwasaganya ebitongole ebyenjawulo n'ebyalo byaffe gwe tuva, okulumirirwa Nakifuma yaffe eno n'okusaka. Kubanga omulundi egimu oba emirundi egisinga ebintu ebimu gye twagala okukola oba tosobola bikola gwe nga ggwe, naye olwokuba oba n'emikwano osobola okusakira abantu. Kati wenjogera wabweru awo waliwo emmotoka, eriko ebimu ku bintu si bingi, bitono, naye nga twakwatagana emikwano gyange 2 3, era nabo tuli nabo wano, ne basalawo ne bagula ebintu tugenda bitwala ku ddwaliro awo mulayini. Kyensuubira nti kijja tuyamba kimu abalwadde abakyali abalamu naye nga tomanyi oba oliawo olikozesa ku ddwaliro eryo, oba oliawo ng'olirwaza omuntu onaagenda mu ddwaliro ery'omulayini, naabanga naye akatono ke tulese olunaku olwaleero agenda kaganyulwamu. Bino nno tubikola tetunnatuukayo eri, naye nga byonna tukubira kifaananyi nti bwe tunaba tutuuseeyo eri ate tusuubira okukola ebisingako awo. Yesebo.